Obuganda buli mu keetereekero k'okujaguza amatikira ga Ssaabasajja Kabaka ag'omulundi gwa 30 ng'ennaku z'omwezi 31 omwezi guno. Wabula olwaleero ng'asinziira mu lukiiko lw'abateesiteesi ne bannamawulire, ayogerera Obwakabaka Oweekitiibwa Noah Kiyimba asinzidde wano n'alabula ekitongole ekivunaanyizibwa ku masannyalaze mu ggwanga ekya UMEME ku mulundi guno obuteetantala ku kyankalanya amasannyalaze mu bitundu bya Buganda wakati ng'emikolo gy'Omutanda gigenda mu maaso. Enkola ebadde ngenderere ku lunaku nga luno ebitundu bingi mu Buganda amasannyalaze ng'abantu gabeerako. Tusaba ab'amasannyalaze okulaba nti amasannyalaze gabeerako. Oweekitiibwa Kiyimba agamba nti kati kiringa ekifuuse kigenderera amasannyalaze okuggyibwako mu bitundu bya Buganda wakati mikolo egy'enkizo ekizingamya amawulire okuva embuga okusaasaana obulungi mu bantu bannyinimu. Naye ng'ate bandyagadde okugoberera omukolo nga bwe gunaatambula ku mikutu egy'empuliziganya egy'amawulire ku TV ne leediyo n'emikutu emirala gyonna. Olwekyo ab'amasannyalaze tubasaba nti olunaku olwo olw'ebbalaza ennaku z'omwezi 31 bakuba okuba nti amasannyalaze gabeerako, bwabaawo ebikolebwa ebirala bisobola okulinda enkeera nga lumu naye nga 31 amasannyalaze gabeereko. Ate ye Oweekitiibwa Daudi Mpanga ono nga ye ssentebe w'olukiiko oluteesiteesi ayongedde okukinoganya nti abantu bonna ku mulundi guno baakukkirizibwa okwetaba ku mikolo gino wabula n'abasaba okukuuma obuntubulamu n'okukkiriza okukeberebwa wakati nga bayingira mu lubiri e Mengo. Engeri eyo wajja kubeerawo okwazibwa, buli omu alina okwazibwa. Kikulu kubanga twagala buli omu abeere mulamu, waleme kubeerawo okukosebwa, waleme kubeerawo okwekyusa. Ono era abakubirizza okwongera okukuuma ebika byabwe n'okubyagala ekituukira obutereevu ku mulamwa ogugenda ojjagulizibwako amatikkira g'omwaka guno ogugamba nti twagale ebika byaffe tunyweze Nnamulondo. Tuba tuteerya Nnamulondo ebibi. Kabaka ye Ssaabasajja. N'olw'ensonga eyo tulina okubeera abajjumbize eri ebika byaffe. Ebika byaffe tubiwagire, binywere, nabyo bisobole okukola mu ngeri y'emu okunyweza Nnamulondo. Diisani Kyeswa, Dream TV Amakungunte.